Master Lwasa yaŋŋamba nti nina abakyala, teyaŋŋamba nina omukyala, yaŋŋamba nina abakyala, nina n'abaana bangi, naye naŋŋamba waliwo nze ndi musajja nnyimiridde, sijja kulemererwa kukola ki, kulabirira oba kwagala oba kuwa kiweetaaga. Ne ŋŋamba ate kati nnoonya ki? Naŋŋamba abakyala bajja beera waabwe naawe ojja beera wuwo. Nange ne ŋŋamba ate kati bwe sigenda n'ono ndigenda n'ani? Ssebo. Kitegeeza ki okuba nga ggwe right now ggwe mukyala wa Lwasa? Yansiima. Yansiima era ne nfuuka mukyala we, n'afuuka omwami wange. Omwami tinga mutya ne Lwasa? Ojja otya okutegeera Lwasa okumwagala okutuuka ku ky'omukuba nga ggwe mukyala we? Twesanga ng'abantu bwe beesanga, ne twesiima, ne tutuula ku mmeeza, ne tweyagala mpaka kati. Mumaze ebbanga ki nga muli mwena? Mwaka ndowooza gugenda wera. Mwaka gugenda wera. Mu mwaka gumu n'akyalirawo ewaka? Abantu okubeera mu laavu n'okweyagala n'okubeera nti babeera mu bufumbo tekirina kutegeeza nti kitwala myaka oba mwaka oba myezi. Gwe omuntu kasita omusiima n'omulabamu ebirungi gwe by'oyagala, tekiggana mwagala oba muwasizaawo kasita abanga buli kyetaagisa nga weekiri. Biki bye wasiima mu Lwasa? Bingi, si bitono. Musajja mukulu, musajja wa kitiibwa, musajja wa buvunaanyizibwa. Bingi ebyamunjagaza siyinza bbimalayo. Waliwo engambo ezaali zigenda nga bagamba nti Angel wali okola mu bbaala, kituufu? Okukola mu bbaala tekiba kibi kasita oba nga weewa ekitiibwa oba mulimu ki oba mulimu ki, naye kasita abanga kuba naye bakyogerako ekyo mbu nava mu bbaala naye teyandinjagadde singa nali mubi mu bbaala. Eryo ebbaala nali sikolamu, bbaala kaali kange kuba nze nzize nga tebankozesa, nga neekozesa buli kalimu konna ke mba nfunye nti kasente ako nsobola okuba n'entandikwa nga sibbye, sikudde basajja, sisse muntu. Ne ntandikawo akantu kange ne nkola ne nfuna ssente oba mutwalo ne neebeezaawo ne neerabirira. Si kibi, sigamba nti okukola mu bbaala kibi oba nti omuntu gw'oggye mu bbaala tasobola kufumba oba tasobola kufumbirwa. Lwakuba nti abantu bo bakitegeera bubi. Nti omuntu bw'omuggya oba ku luguudo oba omuggye mu kyalo oba simanyi yeetunda, naye bw'oba nga mutudde n'agamba nti nsazeewo, aba asobola ossalawo n'afumba. Ekyo baleme kyogerako nti ate ebbaala. Nze nkola bizinensi nnyingi naye nga zinnemererwa olw'akasente ate nga nze neerabirira, nze nvudde buto neerabirira nga sisabiriza basajja, sisaba basajja ssente. Kati nange bwe yansangira kalimuko kye kyamunjagaza kawo ono omuwala ajja buli lunaku wano ku kabbaala n'akola, nga n'akabbaala temwali bintu, n'akeera n'akola n'aŋŋamba ono bw'oba olaba nga akeera n'ajja n'akola ng'ate n'ebintu talina, ekitegeeza bwe muwa ekinene asobola okukola. Waliwo engambo ezaali zijja nti nno Angel omukulu Lwasa yakusanga mu bbaala naye olinga gwe yamwekwanira, yakusaba kyakunywa n'ojja n'obulaga eggonjewa n'ofukamira n'omugamba mwami Lwasa ne bampita Angel, awo bakimbye. Ebyo si bituufu, si bwe kyali, era newandibadde nga bwe kiri bangi abazze bamukwana naye nga tabawasa.
okitegeera bangi abazze bamukwana naye nga tasiima. Kati oba namukwana oba yankwana kiri nti yandabamu ebituufu naye nga ate si bwe kiri. Nange yankwana bukwanyi we yansanga nali simumanyi, nali simutegeera nga simulabangako. We byatandikira sijja banyumiza biwanvu ate birungi tewaali kibi. Yankwana ye musajja yali ankwanye ng'olabira ddala nti no tazze ku kubaako kyayagala oba kyanneetaagamu. Ye kyemmanyi nti twamala ebbanga nga tweraba nga tetunaaba kwogera ku bya bufumbo naye nga andaga ki kyayagala mu mukyala. Yes, ntutuula ne twogera tufuuka ba mukwano, twasooka fuuka ba mukwano ne tulyoka tukola obufumbo. Awo wano weebuuliza ne bagamba Angel mwekwanye mubadde ba mukwano mutambudde nga gwe towulirawo nti nno Lwasa ayina omukyala e Masaka oba ayina n'endaana n'abataano b'oli mu kuyingirira? Ekyo nandibadde sikyogerako naye nti nze obulamu obwange nzize nnoonya omusajja naye nga abasajja b'ennaku zino ne bw'aba muvubuka wa myaka 25 osangayo ng'alina omwana era ng'alina omukyala. Nange nasooka ne ntuula ekyo ne nkirowoozaako kuba najja ngamba sirifumbirwa musajja alina bakazi na baana. Naye bwe nzize nkula ne ŋŋamba ŋŋenda kufumbirwa aliwa atalina mwana oba atalina mukyala. Ne ŋŋamba Angel tuula ekyo osooka okirowoozeeko olabe gye kikutwala. Ne ntuula ne nkirowoozaako ŋŋanze ne ŋŋamba kyonna ekijja ka ŋŋende nakyo nneme kubeera nti obulungi bwange bufa bwereere, ono ankwana oli ankwana oli antwale ono antwale nga ndaba tebijja kunzimba ate tebijja kungasa kuba teri musajja atalina mwana, teri musajja atalina mukazi mpozi aba akyasoma. Kati ne ntuula ne muzeeyi wange yaŋŋamba nti bw'oba onoonya omusajja atalina mwana awo oba ogenda kufumbirwa mutabani wo. Bw'atyo bwe yakiŋŋamba. Naŋŋamba mwana wange okuze kyonna ekijja guma. Abakyala oba gye bali kasita oba omusajja ng'akkiriza abakyala gye bali tobayingirira, tobaako gw'oyingirira mu kikye. Omusajja ajja akuwa ekikyo nawe ky'oba oweeyagaliramu. Ne ŋŋamba kaŋŋumbe naye ate nzize mbafuna sijja kulimba nze mbafuna naye nga mbagaana lwa nsonga nti aba n'omukyala w'ewaka n'abaana be n'akunnyonnyola buli kimu ekiriyo n'ogamba wano sijja sobolawo. Naye Mr. Lwasa yaŋŋamba nti nina abakyala, teyaŋŋamba nina omukyala, yaŋŋamba nina abakyala nina n'abaana bangi. Naye n'aŋŋamba waliwo nze ndi musajja nnyimiridde sijja kulemererwa kukola ki, kulabirira oba kwagala oba kuwa kiweetaaga. Ne ŋŋamba ate kati nnoonya ki? N'aŋŋamba abakyala bajja beera waabwe nawe ojja beera wuwo. Nange ne ŋŋamba ate kati bwe sigenda n'ono ndigenda n'ani? Ng'abasajja abasinga abamu balimba abalala bayaaye balina abakyala n'atagamba mazima naye ye yajjira ku mazima kyekyamunjagaza. Mu maka gano wali ojja tewasangamu kitonde kya mukyala nti ono omukyala abadde obanga waliwo omukyala eyakavaamu ebbanga si ddene? Saasangamu mukyala. Temwalimu mukyala. Twawulyako n'engambo nga bagamba mbuno mu byonna emikolo egyakolebwa ewammwe era omukulu Lwasa byonna ebiwaka yabikwasaganya ate n'akwasaganya n'ebibi byaleeta. Byonna ye yabikola kuba twali mu mbeera ya COVID nga muzeeyi ne ntuula naye ku mmeeza n'aŋŋamba nti
bw'oba ofunye ekyo muwalawo ky'omwagaliza toyinza alemererwa n'atunda obute bwonna bwe nnina naye nga ofunye ekyo ky'oyagala kuba kyenkwagaliza. Omwami ngeri gye munnaye gye twali nenzija ne mbimunyoye mugaa tetuli bulungi ewaffe, tuli mu mbeera ya covid, tuyiza ebintu obutabituukiriza bulungi. Nagamba mwe kasita muba nga mulina owotuula tunanywa amazzi omanyi ye enjogera yeeyo. Kati nenzija ne mbimunnyonnyola n'angamba nze buli kimu nja kikukolera mukwano, tewali kigenda kunnema, buli kimu nakikola. Enjo, bw'oba otudde awo n'olaba Lwasa ku TV, owulira otya muli tekikunyigamu engeri gy'ayogeramu ku TV nga tajja nga batanzi mu kamwa ke? Ombuuzizza ekibuuzo naye nandibadde sikyogerako. Kanjogere ku kya Lwasa, lwaki abeera mu TV. Namusanga already ali ku TV, kati sobola kumuggyako ku TV. Naye nga ekya Diana ebyo nsaba sijja byogerako, tebiina we binkwatirako. Andi abamu kweri balowooza oba gw'osindiikiriza omwami okuba ng'amuvuma? Omwami bandibadde bamanya nti namusanga ayogera, sigenda mugaana kwogera, ate simanyi kimuluma. Siyinza kugamba mwami wange nti genda okole kino oba okole kino. Nze Angel nga bwendi era sigenda kyuka. Nange akikola n'akomawo nga sibitegedde ne mubuuza lwaki ekyo okikoze, n'angamba sijja kuddamu kikola. N'ate ng'olaba azzeemu, simanyi kimuluma, yeetaaga kimubuuza nga ye omuntu. Angel, omwami wo ku social media basobola bamuvuma amaalo, tekikuluma? Gamba Lwasa amaalo ge Masaka, social media yonna neekkirira nga olunaku lwonna. Tekinnuma lwa nsonga nti ffe tuli ba mukwano wano ewaka. Ojja ne mubuuza nga baakuvumya amaalo, n'aseka nange neemanyi, naye amaalo bwe bampita aw'amaalo tewali kinzijjako, tewali kinnyongerako. Nze nina ssente zange kati awo nga sina na kyakuzaako, nanga ne banvuma sina gwe ngenda ssaba yadde 10 oba omulimu. Awo ne nnoonya ekyokuzaako ne kimbula. Kati tubirabanga ebitusanyusa kuba banvuma nnyo ku ssimu yange okwo, message nnyingi ku media, naye nga tebikyannuma. Ndabanga obanga bw'onoolaba ekintu nga oba tekiyina we kikukosa, n'okivaako ekyo n'okireka, naye nga bo bavuma. Naye bandibadde bavuma mukulu Lwasa, nze Angel banvumira bwereere. Andi abasinga ba ttiimu sayidi eri balaba wagiyingirira. Naye kati nze okulaba bandibadde bayombera, nze nandibadde nkisa nnyo ku gwe bayombera nga mukyala w'e Masaka. Naye Diana siraba lwaki kibayombya, ate kibanyiiza, siraba lwaki. Nze nandibadde singa badde bali ku mukyala w'e Masaka nandigambye nti oyo mukyala alina abaana abadde mu maka, gunandirabye nga wekiyinza okunnuma nekinkosa ne nga kale nakolamu ensobi naye nga nange siina kyakukola, nange noonya omwami, ndi mukyala, netaaga okufumbirwa, netaaga obufumbo, nange netaaga kintwala mu maaso ng'omukyala. Okwambala ebifaanagana temunnaweza mwaka Angel, mutuuse ku ssebi bambaze ebifaanagana. Omukwano tegubimanyi ebyo. Gumukwano ffe tweyagala, twesiima, tulina okukola okuwulira kye twagala nti kino kitusanyusa. Tetujja kukola nti tukopa gundi, tetukola nti tusanyusa gundi. Tukola kitunyumira. Omukwano kye gututuma kye tukola. Oli lubuto Angel? Ndi lubuto? Bwe mba olubuto kibi.
ekisinga omuluma okufuna omukyala n'atafuna lubuto atandika n'okuyomba nsabira omuntu alifunisa oyo olubuto enjo oli lubuto nokutusumira tubirabyeko nga balinga bagamba oli lubuto. Bwe naaba olubuto seetaaga kugamba muntu, seetaaga kugamba muntu ate ye abagamba buli lwabeera mu kamera agamba omukyala wange akyalya ssente tukyazirya olunajja weruli oba mweruli oba teruliimu omwami yasalawo tukyalya ssente. Bw'onoolwawo dufuna tanyiige n'akufuumula ng'abalala. Sikiwa sikiwa kuba bw'aba abaasooka byagaana siraba lwaki nze aba ajja alaga nti ali ku kyogera yampasa kufuna lubuto yampasa kuzaala mangu ku sipiidi tulina okitwala mpola mpola. Naye nga enja alina ku baana nze ndi muzadde ndi muzadde. Twogere ku birthday. Bakukolera birthday ndowooza togifunangako mu bulamu bwo. Era sikolangako birthday nze bukyanga nzaalibwa eyasooka era nasanyuka nnyo nali musanyufu nnyo nnyo naye Mukama mwebaza okumpa omwami wange Lwasa mwebaza nnyo kuba nandibadde nti kuba najja ŋŋamba nze nzenna lwaki ebimu sibifuna lwaki Mukama tobimpa nga binsaana kitegeera kuba soogera nti binsaana nti ndi mulungi nina omutima omulungi ndi muzadde njagaliza nze sibangako nti kiri kinnumye sikifunye kati nga nebuuza Katonda lwaki tumpa nampa era mwebaza ebale kumpa omwami omutuufu Katonda. Ku birthday bwe yali kuba twalabanga ekintu kyanjawulo tuli mu covid mu ssente musaasaanya bakuwadde omutwalo gwa $1 awulira ezo ssente nga bazimpa buli lunaku ebirabo nga babimpa buli lunaku kati kyo sirina kyenkyogerako ate aŋŋamba akyampa nze wanamanya nti wakumpa ku mukolo yaŋŋamba obwo butono nnyo obwo buntu butono kati ebirabo mbifuna buli lunaku kati awo sirina kyamaanyi kyenyinza kukyogerako. Yo kaadi y'emmotoka ogirina? Bulungi nnyo ne bw'oyagala ngikuleetera nze ngitereka. Enjo ofunye Lwasa mu mwaka gumu mweyagadde tofunangako bantu bakusindikira message ku social media kukuvuma kutiisatiisa omusajja waffe wamubba wakola biki? Kye bataŋŋambye tekiriiyo bingi naye nagenda oyingira mu kino ekintu saamala gajja bwe ntyo najja neesibye oli ne wagamba nti akedde ku geeti naŋŋamba gifulume sisuubira nti ayinza okunzijawo mpozi ŋŋambye nti owaayi kintu naye sisuubira nakivaamu sisuubira buvaamu buno obufumbo bwe bufumbo obumpa emirembe essanyu n'ekitiibwa kye nnina siyinza kubaako kye neegomba kirala kimmala kitiibwa kyampa omwami n'abantu abamumanyi va kuba n'aboogera ku social media tebamumanyi naye abamumanyi bakimpa bakimuwa kati siyinza kugamba nti waliwo ayinza okukeera ku makya nankanga mbo nange neneekanga. Eki gy'olina ekanga maama? Eki gy'olina ekanga? Ne bankanga mbu ennyumba gifulume simanya bw'obufumbo tujja bukulemesa ye Katonda wange najja naye buli wendaga abeerawo. Tewakima kasente? Kukima kasente wa? Nti wafumbira Lwasa osobole okufunayo akasente kuba ebibuuzo ebiri mu bantu naye abantu banjige bulungi nzize nkyogera
nze nanoonya bufumbo, nanoonya kitiibwa kya bufumbo, ndi mukazi nkuze, nanoonya omwami ssente ate n'okubeera nga twedeetinga. Saamanya nti alina ssente oba tazirina kuba ye musajja eyajja nga tandaga ssente. Kati sijja kugamba nti nayagala ssente ate ne bwe zandibadde nti nga bwe nzirimu era teri atayagala ssente, teri atayagala kirungi, ate n'ekyo ekirungi kiŋŋwana, ndi mukyala mulungi, ŋŋwana ekirungi kuba nze taata wange kyantendeka n'aŋŋamba funa omwami akuwa ekitiibwa, akuweesa ekitiibwa, akuwa nti togenda kukaaba nti ate njagala kino tewali, njagala zanviiri ate tusooka tutwala wiiki nnamba oba mwezi nga muli ku ekyo musonderera 2,000. Nange neegomba kino kuba nakiri ekitono nakisookeramu, manye obulumi bwakyo n'obubi bwakyo. Olunaku nga lwakedde obulungi lwasa akusipendingirako ssente nga mmeka? Olunaku sinza zibala. Olwafula abantu ba Sinza zibala kuba omwami owange atoola butoozi ate tabaamu na 50 mu nsawo gokka, aba na ssente ziwera. Kati siyinza kugamba bwe tuba tusobola okusasula yaka wa 50 ne tulya lunch essuukamu ezo ssente, kati nze zansipendingirako siyinza nazibala, siyinza zibala. Ngeri ki gy'osobola okudescribingamu Lwasa abantu ne bajjamu ekifaananyi kiri ekyamaala okweraga ku Vuma gwe gy'oli? Lwasa omudescribinga otya? Mwami mulungi nnyo, musajja ayina empisa, musajja mugabi, musajja muwuliriza, ye musajja amanyi ennaku y'abantu. Soogera ku yange nti ne bw'oba ggwe n'omugamba nti nina kino ekinnuma neetaagayo kunnyamba bw'oti, akuyamba kuba muwulira nnyo ku masimu, n'essimu ye nze ngikwata ne ngaba ssente, agabira abantu ab'enjawulo ssente. Kati tebamutegeera kye nagambye nti abantu tebamutegeera ab'oku midiya, naye abamuli okumpi abamumanyi nga ye Mr. Lwasa bamutegeera muntu mulungi nnyo 100 ku kinnaakyo. Twawulidde nti ne bizinesi z'e Masaka yazikwasizza, kituufu? Naye munonooza, munonooza. Byonna yabinkwasizza era lwakuba nti COVID yazze ne katusabe agende, tujja kulaba kyonna, nja kuba mbagamba kuba ebyo tetunaabimaliririza bulungi. Emyaka gyange gireke, naye nga siri mukulu ate siri muto. Omukulu Lwasa talina abaana abakusingako oba bemwenkana oba b'osingako katini? Gye bali bangi, bansingira ddala, gye bali. Alina abaana abakulu. Kino nkyogera nti sikyogera nti muswaza, ye akyenyumirizaamu. Era nange nkimwebaliza, yeebala ezzaala n'akuza abaana be bulungi, bonna bwe bali bakulu ate basomye, tewali mwana gw'atasomesezza. So respect okuva mu baana weeri nti tebakuyisa mu maaso bakusingako? Tekiriiwo ekyo lwa nsonga nti size nti nange mbayisa bubi, nze mmanyi omuntu okuyisa obubi oba omuyisa bubi, naye sirina gwe naayisizza bubi, ate nange sikisuubira. Abaana be balina empisa nga bw'alina empisa n'abaana be balina empisa. Obugambo obusembayo eri omukulu Lwasa bw'oyinza omusindikira n'omuwaana nti mwagala nnyo, ne bwe bamuvuma, ne bamuvuma amaalo, oba bamuvumya amaalo g'e Masaka oba gaawa, ffenna katukitwale nti ffenna tuli b'amaalo, nange ndi w'amaalo, nze mujja mumwagalirayo nga bw'ali.
briefly describe who's angel ani angel kuba abantu abasinga bagamba wagwa bugumu oti tebaali tebakumanyi ani angel. Sikitegedde kibuuzo ky'obuuza. Like abantu banyunyule angel yange. Angel yenze nga bw'ondaba. Angel baluweero bulemeezi. Nina abazadde gye bali abankuza n'abambeererawo nakati abakyaliwo. Yenze sikyuka, nzi mukazi mukozi, njagala nnyo okukola nga bwe mbagambye nti nze nzize neekozesa ku busente obwange nti nsobola n'otandikisa emitwalo 10 nenkola bizinensi. Nali ngikozeeko emunyonyo natandikisa emitwalo 10 ngenda okumaliriza ka bizinensi okuvaawo ne kaggwawo nga ndi miliyoni 7 naye banziba bubbi temukitwala nti kannema. Angel yenze ni muntu wa mpisa, sivuma bantu, nze siimirangako ne mboggolera omwana omuto, sikubangako mwana muto, ne banneiba bayinza okunjulira abammanyi wenzize embeera, siri muntu mubi. Ekisembayo nga bwakafuna Lwasa ebintu ku social media byasooka ne biyitinganaawo ne batugamba wali obaddeko Mr. Henry owa Galaxy mwali mwekwataganyizaako, waliwo ne dijja omulala gwe baagamba yavayo n'agamba mbu kuba newe waddukayo buddusi. Nabiwulira naye byonna si bituufu. Si bituufu. Mr. Henry tumwerangako naye Yali mukwano gwange naye teyali boyfriend. Emuna gye mwatuuka ate dijja Sijja mmwogerako. waliwo ensonga lwaki tomwogerako? Tewali nsonga y'amaanyi naye sijja byogerako ebyo.